onsaba onnebalize ku basajja b'e Kenya bano abatukubidde omutemu wa Afirika ekifaananyi n'avaayo nga kyekyo kyennyini oligino tubadde tusaba kyabaakozesa kyekyo kyennyini oligino bulijjo batulimba wano ne bakisiigasiiga samuna bangambye mbuno oyo bonnamawulire bamunoonya e Kenya mbu bamunoonya oba bamunoonya oba bamukwata kyekifaananyi tukiina era nze ye muntu gwemadde sipositinga naye gwe ngenda okupositinga mu kulonda ekyo kyekifaananyi ky'oligino naye olaba bw'atandise ofaanana ggoonya kati neewunyiza ate empuuga yo bakozesa bizigo ki senga abiwaako omusajja oyo kubanga ate violence ya wano bannange nange mu Uganda osekawo okaaba abaana bagambye mbu beebaza nnyo abanamawulire ba Kenya mbu ekintu kye baakoze ne fact batuuse n'okugamba nti ekifaananyi ekyo bakireke kigende ku posta egenda okuba nga ekolera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akalulu nti mbu wana banamawulire ba Uganda mugende ne mukuba ekifaananyi mbu ne mukiyooyoota ne mukyeditinga kyonna ne kivaayo ng'oyinza okulowooza nti omusajja alina emyaka 3 mbu naye ab'e Kenya mbu kye baakoze mbu ddala weewaawo bo basanyufu nze naawe ate nga tuvuddeko emune nga abasuubuzi balajjana bagamba nti bwebanaba tebeerwanyeeko embeera egenda banyiga era bagamba nti ke kaseera kakwebeereramu oba oliawo banoonye solution. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emirates yampa 46 kyesitegeera tezinayita ku kisaawe kyakubiri engoye z'abaana teziyita ku ate sibandi ngambye nti gomesize wagule 3 katuzibale naye n'engoye zange ze najja nazo ontegeera kakati wali ku kisaawe basobola okuteekako ekigambo kyonna kuba tulinde video ya Alice nga bagamba yajja ne perfume ana nina perfume mufune ekirala kyemuso URA ku kisaawe basigaze ebintu byange nga nina kiro 46 Emirates ze yampa URA basajja bammwe ku kisaawe basigaze ebintu byange nga baagala musolo babitutte mu kago abaana ku kago bakaaba ate nga bakaaba banna Uganda omusolo mugenda gujja kubani nga buli omwaka aba URA Mariam ne banne batutte ebyange mwami Yostas mwatwala ebintu byange mu kago mulimu gomesiza jjajja wange ne yamange mulimu obugoye bw'abaana mumbemu obugoye bwa Robert Mulekwa Yostas emikono gye mukozesa nga mutwala ebintu byaffe gye emikono gye mukozesa nga muwa abaana bammwe emmere Mariam emikono gye mukozesa nga mutwala ebintu byaffe gye emikono gye mukozesa nga muwa abaana bammwe emmere emikono egyo gye giwa abaana bammwe emmere naffe tulina abaana bwe mbamanye mubawa musaaji mubawe maali yaffe Yostas Mariam ne banno emikono gye mukozesa ku kisaawe entebe nga musigaze ebintu byaffe naffe tulina abaana mpemu ebintu bya Mulekwa Mariam goli musiraamu omanyi Allah bwayogera ku Mulekwa Robert Mulekwa namuletere engoye ate sizo muzimpe ezange muzisigaze abange siba Mulekwa tata wabwe nkyaliwo Mariam omanyi Allah bwayogera ku Mulekwa ali azamanye Mariam ba Mulekwa wallahi billahi tallah Allah jabba kwata URA basajja bamwe Yostas ne Mariam bali awo ku kisaawe batwala ebintu by'abantu mu kago nga kiro bazikuwadana mu mukaga omuntu nazikwata nabissa wansi temunsibako bye saalese nalese perfume namu PS5 temunsibako bye saalese awo musibeko kirala yongerayo video no toina maanyi tosobola kwongerayo video jamulo munange ali kyantuka yongerayo video ebatuukeko ennaku eri ku kisaawe URA basajja bammwe batuyisa bubi ku kisaawe mumpe ebintu byange mumpe Mariam Mulekwa at least emiranga mugiwulira munange oluusi twogera ne mugamba nti bano nabo basala ekigambo naye nedda tetuba tusala bigambo tuba twogera ebiriwo era n'onagambye nti abakyala bano oba abaami betugenda ne tusuubulako ebintu byabwe ate kati batandisa n'otulumba wano ewaffe ate jjukira ffe tuba tutaddemu ssente ne tugenda nti shopping ebwabo ate bajje wano bo batundire ddala ku bbeeri gye batugulizaako eri ffe otaddemu buli kimu nti tufuniramu wa
kwegamba agambye nti wetutuuse bizinesi ziganye mu Uganda. Abasuubuzi bwe tuteebereremu myaka nga 5 oba myaka 2 okuva kati tugenda kuva mu bizinesi. Bwe tutabeere serious nga abasuubuzi tugenda kuva mu bizinesi. Lwaki? Ejjo nina ekintu ekyankanze ku dduuka lyange. Nabadde ku dduuka, nabadde ndi mu kunnyoka. Omuchina najja omukyala ng'alina ettala lyakutte alitambuza aliisa mu katale nga alitembeeya. Yazza ayogera ne tumuyimiriza ne mubuuza otunda ki? N'atugamba atunda mataala, gano amataala malungi, wano twakozeewo edduuka mu Kampala. Ne mubuuza otunda ssente mmeka? Mmwe ekyanzigya enviiri ku mutwe nga ebbeeyi gy'atunda ye bbeeyi gye batusuubulizaako ettala e China oba e Dubai. Nga ye bbeeyi ddala ddala gy'atunda. Kati najjayo essimu ye n'atulaga amataala amalala. Kati ate nga amataala amalala g'atunda ebbeeyi eri wansiko ku eyo gye batusuubuliza e China. Kati ne mbuuza si mu bubi. Ani akkiriza abantu abo muno mu Uganda okujja otandika okutuyingirira? Bannange abasuubuzi, abantu abo bandizzeeyo mu nsi yabwe kubanga tusuubula China oba Dubai. Kati simanyi lwaki balina like so much greed ate era okujja otandika ne wano okutunoonyezaawo ng'ate ffe bennyini abasuubuzi tugenda ewaabwe ne tubasuubulako. Kati lwaki babayira bajja wano okutta akatale like bakompitinga naffe ate ffe already tubawa business tuwa omusolo nga bwobanga ogulako omuchina oyo ebintu byo abijjako VAT. We come here in Uganda, we pay a lot of taxes which is okay twakimanyiira. Kati bo lwaki atera bajja wano ne batulumba ate bakompitinge naffe? And to my surprise batandise n'okutambula mu bizimbe, batandise okujja. Abachina bangi osanga omuchina akutte sepiti, akutte pako, akutte bulenda, batambuza engoye, batambuza obuviiri. Muna Uganda kati tugenda kukola ki? Nti omuchina avudde China oba Dubai azene wano alumbye market yange muna Uganda wenkolera. Kati nzo muna Uganda nyambiddwa ntya? I'm really scared. Nze nyambiddwa ntya nga muna Uganda? Ka video mukalabye omukazi yazze ku dduka ng'atambuza ekintu kye nagende China okusuubula oba Dubai ng'atunda bbeeyi y'emu ate ng'ebimu ebbeeyi ekkanamu okusinga ku yange. Kati banaye Uganda anakkiriza abantu abo okujja muno n'abawa search strategy nti mugende mu Uganda mukole ekintu kino nekino like bwekiti. Ffe tubanga abakolera obwereere. Gavumenti etuganulwamu tusasula omusolo. Bannange omusuubuzi ayambiddwa atya? Otherwise mugenda tuleetera emitima emibi. Our government tuyambiddwa tukyaffe nga ffe bannayuganda. Miranga jukira otadde mu ssente ofulumye wabweru w'eggwanga ogenze n'osuubula ebintu bingi nnyo bakusazeeko kino emisolo twala tugende ozze wano mu ggwanga Uganda olina okupangisa rent. Ovudde ku rent olina okusasula emisolo emirala simanyi KCC etwala tugende ate oli avudde eri mu ggwanga lye n'aleeta n'atunda ekintu gwe kyewagenzeyo ewuwe n'ogula ewaabwe n'obigula n'obireeta n'obisuubula ate ye n'abireeta n'atundira ku bbeeyi eri gye batundirako ewaabwe. Kyeba olaba balajjana bagamba nti kati omuntu akole atya? Era tuuse n'okubuuza nti ye gavumenti ye tuyambye etya? Nange simanyi. Nze ndiwo nange kubanga nkola ki tubatuusaako nga tuvuddeko munnange omukulu Honorable Mathias Mpuuga. Ebibye tebiggwayo buli kaseera buli lunaku wabaawo at least ekigenda mu maaso ku Honorable Mathias Mpuuga. Munnange yagenze n'akola ka speech naye kamufuukidde akabasa. Muzzukulu wa Muteesasira Mwami Kalyange toyanziza otuwa ekitebe otutuula wano mu kitundu kino kijjagatta ndowooza omuluka guno ogwa Samaliya n'ogw'Amatanga ne Samaliya. Era nja kusaba ttiimu yange tujje tukyalewo
wagundire n'abataka bamanyirewo nga batukoleye emirimu gyaffe. Era tujja kusimbawo omuti ogw'omuvule. Ekyatusimbya ekyatukozesa akabonero ak'omuti ogwo nga mmaliriza obudde buzibye. Omuti ogwo si paapaali, si nsogasoga, era si muyembe. Omuti ogwo muti muvule. Omuvule ogwo kabonero akalaga nti weetulye ebbanga lyonna lyalubeerera. Omuti ogwo kibuya tasobola kugusuula. Omuti ogwo osobola okuguyuuya era gusigala guyimiridde. Bw'okwata embazzi goddayo n'amabavu tosobola kugusuula. Omuti ogwo kibuyaga bwajja ebisaaniiko biba bifuumuuse, bwambuleero buba bufuumuuse era bwonna bugwa waggulu ne gusigala guyimiridde. Wano ndowooza owulidde speech eyo kyesobola okukola mu kasamale nti agambye nti yasimba omuti si muyembe naye oba njogere nkya oba ndeke ki naye ebigambo byabyogedde na mu Luganda. Sina kubanga mbidde eŋŋana abyogedde mu Luganda naye maybe points gyasobola okwogerako agambye nti kitegeeza gye bali lubeerera tebalina gye balaga. Kakati ono n'amwanukula. Ni holder wa kabonero gwalina okweyitamu okukakasa omulala nti nkusobola. Obubonero tebulwana. Ffe ababulimu ffe tulina okulwana. Kakati topimanga amaanyi g'ekitonde ky'akabonero k'okozesezza nga tonnapima maanyi go nga muntu, oba topimanga amaanyi g'akabonero k'oli nga tonnapima ye muntu. Okuvuganya kuyina kuba waabakwata bubonero so si kwa bubonero. Akabonero tekayina makulu, ye gwalina okukawa amakulu. Omanyi ensi eno ky'oyagala ky'oyita naye ekibuuzo kiba kimu, okibeera? Kubanga bangi betuwulira be bayita baddooni nga ne kirumira talyeyitangako. N'omusanga eyo ku kyalo nga bamuyita ddooni era nga bw'olimuyita asanyuka nnyo. Naye ng'ali mu birooto Justin ng'era abulako kunyeenya nti owange zukuka ogenda ofuka okukuyita mugagga tekikufuula mugagga okuggyako ng'okoze obugagga. Kakati okukuyita omuti sseddugge tekiyinza kukufuula muti sseddugge okuggyako ng'okoze ebyo ebikufuula omugumu. Omuvule ekigufuula omuti ogw'enjawulo akabonero ke walonda. Muti ogutayuuyayuuya, muti ogutanyeenya, muti ogutasuulibwa mbuyaga. Naye ate ggwe embuyaga ya miliyoni 5 zokka zaakusuula. Ng'aba ambuleera babaddewo nga bamaanyi to the extent nti nawe we baagikubikkiramuko wasoolobya omukono n'ojjayo miliyoni 5 naye tebayuugayuugangako. Nga n'ennaku zino mpulira bali mu kubeegayirira. Tujja kujjawo tufukamire bwe kiba nga kye kisigalidde munnange okkakkane ogonde batuwe ssente eza iPod. Ng'ow'omuti ssedduge miliyoni 5 zaamuyuuyayuuyadde era zaamukuba ekigo. Embuyaga ya miliyoni 5 teyagisimattuka. Kyokka ate akugamba nti embuyaga esobola okutwala bwambuleera bwonna naye gw'omuti teguyuuzibwayuuzibwa mbuyaga. Kituufu bw'onnyonnyola bw'otyo naye osobola okudifayininga ky'onnyonnyolako. Kati tukitwale nti gwe muti His Excellency Kyagulanyi ambuleera ssente za Museveni ye mbuyaga. Osobola okudifayininga omuti ssedduge kye kitegeeza nga guyita mu ggwe. Kubanga omuti gwennyini senga gubadde ne balooya gubadde gusobola okukutwalirawo mu kkooti nti ona neeyita nkozesa bubi. Tasobola kunkwasaganya, tasobola kunneetikka kubanga nze ndi mbuyaga etayuuyi, nze ndi muti ogutayuuyibwa mbuyaga, nze ndi muti ogutagwa. Naye ate ye yagwa n'embuyaga y'enguzi yamuyuuya dda. Kakati it's not about obubonero.
It's all about ffe abakwatiridde obubonero tusobola defininga obubonero kubanga mu bubonero si mwe muli amaanyi gaffe. Obubonero ffe tulina okubuwa amaanyi. Gwani yali ayogera ennyo kwambuleera nga tennajja. Era ani yali girowoozezzaako nti y'amaanyi gy'osobola n'okulengezesa omwana. Ne ambuleera twagifuula ey'amaanyi n'okubanga wava ku bbaasi kaakati ne bw'okwata akazindaala oyogera ku ambuleera. Ambuleera omusajja yagifuula ey'omuzinzi nga ne bw'okwata akazindaalo tekikwetaagisa kukuba bbaasi. Oyina kukuba ambuleera. Ago ge maanyi ga ambuleera gy'oyogerako nti efuuyibwa kibuyaga ne kibuyaga oyogedde munene. N'omwana omuto asobola okugisuula. But the question is, twagiwa amakulu ambuleera? Gwe omuti oguwadde amakulu oba ogweyita bweyisi? Omanye ensi eno ya self service. Ensi eno w'oyagala w'okwata, w'oyagala w'olya, nekyoyagala kye weeyita. Nga bwe nkugambye osobola n'okwetuuma ddooni ng'ate ogenda kusula makaya, ogenda kusulirira maliba, so okwetuuma ddooni. Kakati okuva lwe kiri nti ensi ya self service osobola n'okugamba nti nonze kabonero ka mwezi, teeka terikugira electoral commission ng'ogenza okuwandiisa. Kyokka ate bw'oba ogenza okuwandiisa tebatunuulira kabonero ko na maanyi go bagayito kajjaamu. Bakakuwa bakakuwa ne bw'oyagala mwezi, ne bw'oyagala njuba, ne bw'oyagala ki, ne bw'oba munafu otya ng'osabye akabonero ak'amaanyi. Electoral commission yo tegenda kutunula mu busobozi bwo, mu maanyi go, mu buganzi bwo, oba bijja mu kabonero k'oba ofunye. Meaning ti ne Katumba oye nkyasobola okuvaayo ne yeetuuma ekyombo, ne yeetuuma ennyanja, ne yeetuuma ki, teri amugaana. Etteeka limukkiriza. Mu bufunze kyo ky'oyagala kyonna okkirizibwa okweyita. But the question is, okibeera? That is the question. Okibeera? Singa mba neddira mpologoma naye nga ndi mutiitiizi, okwogera obwogezi nti neddira mpologoma mba ngivumye. Olina okubeera omuvumu ng'omuziro gwe weenyumirizaamu gwe weddira. Kakati akabonero ako ak'omuti seddugge ogutayuyibwa kibuyaga, ogutasaasagana, okali nga tulaba miliyoni 5 zaagusimbulizaayo lumu. Omanyi gw'obalira ku bya Jambiya, ne bw'ojja n'otemesa ejjambiya ovaako n'amabavu, enkya omuti ogwo toguddira. Kyokka ate ebitanda bye tusinga okusula ku byava mu muvule. Guno omulembe kwoyogerera emboozi z'embazzi dakiika 3 omuvule gubeera gwagudde dda ku ttaka. Sajja basaanyaawo bibira gw'onyumye muvule, tugenda kukusimbira omuti. Tekyalibadde kibi kubanga kiba kikuuma na butonde. Mu ngeri eyo tusobola okuguganyulwamu. Tugenda na kusimbawo wano omuti era wanywerera eddala nga gwagusimbye toli munywevu. Nga gwagusimbye tosobola kwenyweza. Embazzi ze miliyoni 5 ze baakuwa. N'ennyumba osula muyambaawo gwanyumya omuti gutemwa. Ennyumba osula muyambaawo, oli wano otunyumiza omuti bwe gutatemwa, bwe gutayuuga, kibuyaga ne bwajja atya tegusagaasagana. Oba omulala yali kikozesezza naye gwe empuuga. Bw'osobola okubeera omutima gwa kaboneroko, mpuuga n'obwampuuga bwo, owulira osobola okubeera omutima gwa kaboneroko, osobola okubeera ekifaananyi kya kaboneroko. Oba oyagala tutyenga kabonero gwe tukuleke nga tetukutya? Tutye kabonero
gwe tukuleke nga tetukutya kubanga omunafu wafunye akabonero ak'amaanyi era totunda ggwe kakati otunda kabonero negwe omuti ogumanyi negwe omanyi omuti tegumuvinga by the way n'obubonero bulina okuba nga bumuvinga akabonero akali awamu akeesimbye awamu akatatambula era akatatambuzibwa ako tekaba kabonero ako tekabeera kabonero kolooza Museveni okufuna baasi tewaaliwo obubonero bulala bw'amaanyi ate yali ava mu nsiko waffe tuli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereevu nja kubanga mbikuwa era nja kubanga mbikutuusaako na woli wonna wosinzidde sigala naffe tova